Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mbalamusaako bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe ebigaba Ssese. Njebaleko gyonna gye mutussaako engalo. Mwebale kukola, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu, mwebale kwekuumira ku bajjajjammwe na kubaagala na kubanoonyerezaako na kwagala kumanya butya bwe mubatereeza. Nkimanyi nti kyokka ekibateganya kumanya kiki ddala kye muteekeddwa okukola. Kale nabasuubiza nti guno omukutu gugenda kubayigiriza ebyo ddala basics ze mwetaaga okumanya mu bulamu buno obwa bulijjo, butya bwe mukwatagana ne bajjajja era butya bwe mukola ebintu eby'enjawulo, butya bwe mutambulira awamu mu kukkaanya ne bajjajja kubanga bo si baakuvaawo. Kale mbatumirako mwenna abali mu nsi ez'enjawulo, abali South Africa, abali Canada, US, Turkey, ya Sweden, UK. Mbatumirako bannaffe abali Netherlands, abali Japan, mwenna mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mukutu. Nammwe abali ewaka basalawo mukuume ewaka, mwebale ddala. Kimanyi si byangu, yonna si byangu. Kababeere bannaffe abali mu Middle East, si byangu. Mwenna byonna gye muli tukimanyi nti mu mazima muyita mu bugubi obw'ekitalo okulabika nga mubaawo, ate nti era bwe mutuuka eyo empewo zitabukira ddala. Kale ne kiba nti mutawaana nnyo, naye bannaye katubasabire omutonzi abongeremu amaanyi era mwongere okuguma okwekuumira ku mulamwa n'okukakasa nti temukolerera bwerere, mubeerewo n'enteekateeka ennungamu ddala. Nabagamba ensangi zino okwesiga abantu kitono, tulina kwesiga bajjajja, bo ne batulondera abantu abatuufu be tuteekeddwa okukolagana nabo. Buli lw'ogezaako okukolagana n'omuntu ng'olaba omusika tajja, manya bajjajja tebamusiimye, aliko ebizibu bye bingi bye tojja kusobola. Olwali njagadde tutunuulire Kabaka kiva ku ki omuntu okuba nga yayambaza omuzimu n'asigala ng'alaba ali bwereere. Abantu bangi bambaza ennyambaza zonna ze bambazaamu, naye mu mazima osobola okwambaza omuzimu ate n'oloota ng'olaba oli bwereere. Mu mbeera ng'eno kiba kitegeeza nti Kabaka akubanja okumubikka. Kabaka akubanja okumubikka. Bwereere musambwa gwaffe era muganzi nnyo eri abaana abato. Bwereere yali mukozi, kale ng'abantu abasinga obungi bamwewala. Bwereere n'agamba bannange ngenda kukola ntya, bwe ndivaawo ani alinkaabira? Kale Bwereere n'akola omukwano ku baana bano abato era bo babeera bamukaabira, era bw'obuuza akaabira kinti, akaabira Bwereere. Kale Bwereere aba ayagala kubikka. Okuloota ng'oli bwereere nga wayambazza omuzimu ng'oggyeko ekyokuba nti Kabaka aba ayagala kumubikka, oluusi oyinza okuba oliko ekitambo nga kyagala kukolerwa byakyo, era mu ngeri y'emu eyo kisoboka okuba nga waliwo omutendera gwe wabuuse nga gwalibadde osooka okukola nga tonnayambaza muzimu ogwo, omuli okunaaba amaziga, okulima ku biggya, okuggya ennyimbe mu mpewo, kwegamba ebintu bwe bityo nga wabadde oteekeddwa okusooka n'obikola nga tonnayambazibwa. Twagamba nti okulaba ng'oli bwereere mu kirooto kiba kitegeeza nti ky'okola okikolera bwereere oba si kyo waliwo ayagala okwambaza. Kisoboka okuba ng'oliko omulongo wa Kabaka ng'era kye kikulaga ng'oli bwereere.
oba si kyo ng'eyakwambaza yabadde talina buyinza bukwambaza. Ekintu ky'obuyinza ekyo tukyogerako, si buli muntu nti alina obuyinza obwambaza munne. Oyinza okuba omulubaale naye ng'omutendera gw'oliko nga waliwo omuntu gw'otosobola kwambaza munnange olw'obuyinza bw'alimu. Oyinza omutunuulira n'olaba nga kimbuyege atalina ky'amanyi, yaakatandika ensonga naye nga era tolina buyinza kubanga gali amaanyi agaba gamuliko ate go tegabeera gakimbuyege, gaba tegaakatandika ensonga, go gaba gamanyi buli kimu era gasobola okukunyoomerera okubeera nti gwe tosobola gakola ki? Kugambaza. Kati mu ngeri eyo omuntu n'afundikira ng'alaba ali bwereere, amakulu nti kyonna kye yakoze yakikoledde bwereere, tekyatuukiridde nga bwe kirina kukola ki? Bwe kirina kutuukirira. Kale ensonga enkulu mu byonna nga tetunnaba kukola kye tukola kyonna, twebuuze ku bajjajja, ngenda kola bwe nti naye mulabye mutya? Kijja kuba kisuufu nnyo ng'ofunye omuluŋŋamya amanyi ku nsonga zino, asobole okukuluŋŋamya nti sooka okole bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, n'oluvannyuma olyoke okole kino. So si kuddira bintu ate ne tubiva gye bitandikira ate oluusi ne tubiva gye biggweera. Kweganya tubikola kifuula nnenge ekiviirako abantu okukoowa ennyo, ataddemu ssente nnyingi, ataddemu obudde bungi, naye nga byonna afundikira abikoledde bwereere. Kale kansubire nti mbitegedde bulungi. Twesiimye nnyo era tuli basanyufu kubeera ng'Omutonzi yatutonda tuli ekyo kye tuli, era n'atuwa okumanya n'okutegeera okw'abajjajjaffe n'okumanya nti eno ensi yaffe era ffe tulina ogifuula kye twagala ebeere, nti teri ajja kuva eri ajja agitufuulire kye twagala. Kale ekyo nga tukitegedde, tuli beetegefu ate okukola buli ekyetaagisa okulabika nga naffe tuteekawo enkyukakyuka ennungi ezinaayamba bonna ate abaliddawo. Si weewaawo? Weewaawo.